Council Anthony Bazira, Council Sam Sechewa, Council Job Kutesa, ate era ne mukwano gwaffe nnyo abadde agoberera buli kimu, Director Barata akulira Legal Department eya ekibiina kya NRM, National Resistance Movement. Tugoberedde ensonga zino era ffe tumanyi nti tuli bawanguzi, era Justin Namere nze nawangula akalulu ne bakabba ne neekubira enduulu mu kooti, era kooti ddala neekola omulimu gwayo. Omuze gw'abantu okugendanga ku mitimbagano ne TikTok ne yeepika n'alumba abalamuzi n'alaga nti kye bakoze kikyamu, agenda kujulira omuze ogwo abamu ku bagukulemberamu ye Nalubowa eyeefuula Nalubowa Rose nti abadde andeese mu kooti. Batambuza ebyobufuzi eby'ekiguumaaza, akimanyi namuwangula akalulu era akimanyi talina kooti yonna gy'agenda kulaga ereme kukkaanya nambala yabalibwa na ngeri gye yakolwamu, kubanga byonna byali byabwenkanya ate byonna byali birina kujjayo muwanguzi mutuufu, era eggwanga ne likizuula nti yenze. Naye akuzizza nnyo omuze Nalubowa ogw'okugenda ku mikutu ne yeepika. Yatuuse n'okwambalira Daily Monitor eggulo. Daily Monitor yakoze eggulire n'egamba nti Nalubowa yaggyeyo emisango gyonna, n'abambalira nti balimba batambuza amawulire amafu, ate Daily Monitor teyayogedde kyabuuze. Atuuse wano amalidde abantu ebiseera ate emisango era n'agiggyayo. Bo batambuziza nnyo politics ow'obulimba ne batuuka nga tebalina kye bazzaako. Kati akazannyo kaabwe kaba kiguumaaza, guumaaza bannayuganda, guumaaza abalonzi, weesibe ku bantu. Bannamasaka yagambye bagenda kwokya ekibuga, bagenda kukulaga obutali mu mativu. Nze ndaba abantu bakedde emirimu gyabwe na kutwala abaana baabwe mu masomero. N'olwekyo njagala okumulabula nti ebintu byo, this is turning into contempt of court. Kitandise okufuuka obujoozi eri kooti, naffe baabeera amalira obudde. Era amateeka amalala weegali mutusobola okuyita okukangavvula omuntu ng'oyo. Agamu galina criminal. Yes, agamu galina criminal. Okumukomya ku kyalira ebiseera n'aloopa ebisango by'amanyi nti biriirejjula, ne bajja ne batandika okwogera nga omulamuzi wabagambye oluzungu nga nabo tebalutegeera, ne bakopperera ebigambo ne bamala ne bagamba nti tuggyeyo emisango. Naye nga nze nababuulirirawo nti Nalubowa ekituufu akimanyi. Mu ngeri emu oba endala nkimanyi bulungi nti anoonya mulimu ate ayagala ssente, kuba ayina be yantumira boogere nange nti Namere bwe mwogera naye ampeeyo omulimu oba nfunireyo omulimu mu gavumenti ne ku ssente nze nkite. Kati ndowooza ne sisobola kumuwa nnyo budde nga bino tebinnatuuka, naye ndowooza emisango baali bagitaddeyo kiguumaaza nti tolemezaamu opiikinga attention ya Namere abeeko waakunyiga oba abeeko ssente zaakuwa. Kati ate ffe ne tuba serious, ffe ne tubeera mu bya misango, tuva olaba nga tutuuse wano bamalidde omulamuzi wa kkooti enkulu obudde, bamalidde abantu bonna obudde, tebalina arguments, tebalina kituufu kye baloopye okukakkana nti ate mutuweemu eddakiika twegeyeemu. Omuntu oyazze mu kkooti ng'ozze kuloopa misango, ate lwaki osaba eddakiika mwegeyeemu otegeere ekyokukola? Oluziba wadde nti ate emisango ne bagiggyayo. So Nalubowa bw'oba oyagala okuyambibwa oba bw'oba oyagala omulimu nga bwe wantumira tokutumize ndi MP wa kibuga Masaka City nga naawe muli, kuba oli mulonzi wa Masaka wadde wava kyotera, kati oli mulonzi waawa. I will assist you nga MP. Naye emitendera gy'oli mu kukozesa, channels mw'oli mu kuyita okuba nti omala kumalira bantu biseera, ekyo bw'onaasukka olwaleero mu kukikola, ate tujja naffe kukozesa amateeka tukukangavvula ennyabo Nalubowa. Lekeraawo okwefuulanga nti ozze mu makooti n'ogenda ku mikutu n'ogenda ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana ate ng'omanyi nti olimba n'ekyokuloopa tekiriimu. Basebo ne bannyabo nawangula akalulu. Kinkoze bubi nnyo nti okuva ku Mande ffe tutegekera musango guno. Ennaku zino zonna mbadde nnina kubeera mu kulambula amasomero ga gavumenti, mu kugaba scholarships mu baana abanaku. Nakyogera dda nti nga nze ndi MP, teri mwana agenda kusomera mu bigere mu Masaka City. Engato zonna nazisuubula dda ezisobola okubayambako abaana abo, naddala aba families ez'abamufuna mpola mu byalo. Byonna bikyannemye okugaba kubanga tuli mu bino ebitalina makulu. N'omuntu amanyidde ddala nti akalulu namuwangula ne bamubbira
naye alongerawo omunyago ne gumulemerera okuggusa akalulu ne tukamuggyako mu ngeri ey'okuba nti twekubira enduulu mu kooti n'eraga omuwanguzi omutuufu nga yinze. So nja kusaba bannayuganda n'essiga eddamuzi ne justice, the whole jail system, justice law and order system yonna evumirira omuze guno guleme kukula, kubanga muyizi nga looyo alabiddwako nnyo in the past era mu bintu ebyefaananyiriza bwe biti bakandidate abeetega ate baloopa ate tebaloopa. So bw'anaasukkako wano tumalira ebiseera, bw'anaasukkako kino kyakoze ne bwe tunaaba tetukikoledde mu kooti mwaloopye, tujja kweyambisa amateeka amalala mu ggwanga kuba mwegali agasobola okukangavvula omuntu alina omuze bwe gutyo ogumalira abantu ebiseera okudda ku mikutu n'akuma omuliro mu bantu ng'akimanyi bulungi nti talina justifiable cause emuleese mu kooti, era kyekyo lwaki atuuse n'akola byakoze. I'm not disturbed by the withdrawal of this matter. I knew that Nalubwa has no cause in this court. I am aware that she was on a fishing expedition and it was a bait, it was a money heist and even a bet for her to try and probably get some money from me to get my attention in some way. But I want to encourage her to seek my attention in more civilized means. I am the woman MP, Masaka City. She's a voter in Masaka City, formerly a voter in Chotera, but now Masaka City. So all voters, I am their representative. Whether they voted for me or not, I am the gazetted MP-elect, therefore a representative of all voters here. I encourage her to approach me without wasting court's time, without wasting lawyers' time, without wasting the time of the public. She can approach me as an individual if she needs assistance for a job or money or anything. But this business of using reverse psychology, I had a plan to have strict inspection of all these schools in the first 1 week of school, which is this week. But now I have already lost 3 days. I told my voters when I was campaigning that we are not going to have any children going to school barefooted while I'm the Member of Parliament. I will do anything to make sure that no longer happens in Masaka City. So we have shoes from our friends, our donors, that I was supposed to distribute. I have failed to embark on all these efforts to help our people because she's wasting my time in court. So I want to warn her, and I want to warn anybody that is encouraging her to take that line of thought, that if beyond this she makes one more attempt of using court to waste my time, I will evoke other laws that are very existent in Uganda to make sure I press charges against her for this, because she's doing it intentionally. She runs to the media, she incites people, she convinces the public that she has justifiable cause against me in court. That's what she has been doing. She goes to interviews, she goes to televisions, she goes to TikTok lives, she goes to YouTube channels and convinces the public that she has a case against Namere and she's awaiting a huge win in court. Then she gets to court and she has nothing against me. That's why she has withdrawn. So past this, I am not going to allow her to waste my time. I know that she sent me a delegation of 1 to 3 people who were trying to engage talks of, you see, if you can get Nalubwa a job and money and what. That's understandable. I'm the MP. If somebody is looking for a job and they approach me or send people to me, that's not bad. That's not a crime. But if you need the job and you want to use blackmail and wastage of time and playing with my time, then I cannot take that beyond this. Any further attempt she does in these botched court cases that she knows don't hold any water, I will not take it for a hash. I will press charges accordingly against her. I can sue her even outside of this matter for wasting my time in something she knows she has no justifiable cause against me.